Uganda empya mugiraba. Uganda empya mugiraba. Uganda njina bano mu ngalo empya mapya ya mugiraba. Ega no kyali ya wenka. Bobi Wine onywaki. Naye gwe mbwa gwe ddala okujjako. Bobi Wine osana kwagira abantu ng'alinga full figure. Nga tategeera bulungi. Naye neewuunya abasajja abaagenda kusoma ne basula nga basoma nga bawagira Bobi Wine. Era njagala kubaza Muhammad Nsereko yalabanga bagwaga bagenda kubeera mu parliament n'addukayo. Ojjawo Segoya n'oyita Mafia Swarukagga. Obanga ajjayo emmere n'oyita B. N'ojjayo Joyce baagala journalist omulamba n'oleeta Malaya yeetunda. Katembwa ya Nabbosa agenda kwogera ki? Nikana akasajja omutwe gwako gaawunga. Museveni agenda actually siya Museveni ada mukama namwebisanya nga bina. Abadda actually twalusana muzee twagala mubuuza lwaki tannakuwa ku Bobi Wine MP. Number 2 Bruno yatuviriddeyo. iPod yagikkiriza naye omukono oguteera ku ntebe mu State House. Bw'oba oguteera ko wa muzee tojja kuyingira iPod. Kakati embwa nemala nenywa amata ne bajjaga ne Bobi Wine oli mazzi. Kale buli abagira Bobi Wine oli mazzi ajogere bulungi. Buli abagira Bobi Wine oli mazzi. Bw'oba toli mazzi owunya akamwa. Bw'oba towunya akamwa owunya ennyuma. Bw'oba towunya ennyuma bakupama mu kamwa. Kubanga totegeera. Ng'okeera kumanya omusajja agati bapya Uganda njirira nga bikuba engalo. Titambuza message eno etuuke ku Minister Balamu ategeere nti tuli bantu era tutegeera. Alekeraawo ebintu by'okutuwuddisa, alekeraawo ebintu by'okutukyamuukiriza. Minister Balamu ozovaayo mu nsonga nnyingi. Naddala ez'abasiyazi abattatta n'ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda ne kalicha yaffe aboonoonera ddala abaana baffe. Wavaayo ku nsonga za Shan Lips, omuwala eyataka Katambi ne muwala munne nga beesiyaga era n'olagira poliisi ebakwate n'olwaliro tebakwatibwanga. Minisita baakuleetera mu woofiisi yo akaana akato ak'obulenzi ke batambuza ku buli stage nga kali mu kifaananyi eky'omuwala. Omuvubuka akatambuza oyo ayimba mu bandi n'omulagira agende ku poliisi akole statement era bakwatibwe ku nsonga z'ebisiyaga. Tewaliiwo kyatukolebwa. Olwaleero wavuddeyo n'otwitinga ku nsonga za Ssaabakisiyazi chikeni era nze nkimanyi oli mu byakiyita mu lujja. Balamu tegeeza ekigambo kyo kubanga eggwanga lyaffe liggwawo. Buli lw'osaagira mu nsonga nga zino abavubuka ne bataaka Katambi akasooka ne bataaka okubiri ne bataaka okusatu amateeka ga Uganda galuma ddi. Era Ministry ya Ethics and Integrity ekola ki? Lwaki ba government officials mwebase mu offices ezandiyambye bannayuganda? Etteeka ly'ebisiyaga lyayita olwaleero n'obutambi buvaayo ng'abantu bali mu bisiyaga bali mu bikolwa eby'obukaba eby'ebisiyaga ne bavaayo ne beewaana n'okwewaana wano. Wano tulina MC10 tulina basefuko ne gurupu ye beeyirumiriza ebisiyaga enkya n'eggulu. Teriyo gwe baali bayise, teriyo yali akoze statement. Balamu meaning ekigambo kyo Balamu. Tulage ku maanyi ga office yo ddala nga sirya Twitter. Nze oluusi ngenda ne neebuuza oba abakungu bano amazima ga Katonda muggulu waliwo abaddukanyeza social media handles zaabwe. Mulaga abantu nti ensonga muzitegedde era mugenda kuzikolako naye gye zikoma tetumanyi. Babateekawo kutukakkanya oba kutuukiriza mateeka na kutulambika ggwanga bwe lirina kutambula. Balamu lekeraawo okutukyamuukiriza n'okutuwuddiisa. Ebintu by'oba oyogeddeko biteeke mu nkola. Wama ayagala okugenda ebweru wata pen n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Neetaaga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 108 mugenda kuba mukola nga bakiriina ku bisaawe bya nnyonyi Saudi Arabia, Dubai na Qatar. Omukisa we gukusuula olaga salala ali $1,000,000 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba ne ka vacation buli mwaka temukeerabira. Noonyaako muntu wange ku noti 767 621 51 oba noti 746 52 44 18.